kumbo kuva mu MTN yanirizibbwa minisita ow'ebyemizannyo omugwa ky'abazinga bwa Busoga ow'ekitiibwa Amin Bossa Nkono. Baba wansosoze byemizano huyo anatera okwibwawo enkwaduko ya MTN Busoga Masaza Cup edomukuzi okwomunana baba sinye basebe banyabo amaina yezo wekitiibwa Prince Nkono Amin Bossa minisita w'ebyemizannyo bw'Abazinga bwa Busoga. Nenda kusooka kubaaniriza bano oli mwena mwena abali wano ensonga etulese ensonga enda kubasiima okuba nti mu kaseera katono tetwabakoonye ku musobero gwa mutuuka mu bwiri. Basebe banyabu ekitulese wano nenze kukobera Obusoga n'Abasoga bonna n'abaendiza Busoga ebirungi nti finals z'amasaza ga Busoga ebijja okubayo ennaku z'omwezi nga 6 omwezi gwa Desemba mwaka guno 2025 nga n'olw'omukaaga luno lukwida Baba Kyabazinga asiimye nti abantu be boona bayingirire bwereere nigakwijjukira nti enuma awo twali tutandise okulanga nga twakobeere n'akapiira akanaasasula omuntu okusobola okuyingira mu kisaawe. Ayi Baba ng'asinziira ku mulamwa gwe yataawo ogw'abasaza n'empango mu kukomya ekifunamabunda mu baana bakali kwetuuka nga bwe yalondebwa okuba nga agema omumuli gw'ensonga eyo. Yakobye nti ali kwenda ino abasaada n'abalenzi babe bangi mu mupiira ogwo n'olwo kyeyikiriza buli omu ayingire bwereere omwena mukiridde ku mupiira percentage esinga eba y'abasaada. N'olwekyo ali kusuubira nti kidda kukola amakulu nti abasaada n'abalenzi banaba mu bungi message eyo egyatambula bulungi ate Baba tebamulinga mu kanwa newakubaire nga ife nga minisita ya sports sifa abategesi ayi Baba abakobye tuteekwa kutambuza ekyakoze eki kyakobye. Nenda kukobera Abasoga ne Busoga boona n'abagendaza Busoga bulungi n'ensi yonna n'okutwaliza awalala nti omupiira ku lw'omukaaga luno tujja kuyingira bwereere era tunajja okuwera essaawa 4 ng'emiryango giggwirwawo. Muyide mu bungi, muyide tuwagire era ensonga eno twagikaniza ku buli bakago baife ab'MTN nga ba major sponsor baife boona bagikkiriza olw'omulamwa gwa Baba gwe yabakobye. Akaseera kana kuzikuno omuwanguzi ayida kutwala emiliyoni 13 owokubiri emiliyoni 9 owokusatu emiliyoni 6 owokuna emiliyoni 4
bidda kuba kunobula bakutontono kadi accolades. Definitely our best goalkeeper, top scorer, best coach. Lero twendagazemu ku kirabo kya coach ndikuba bana kutwala ekikopo tikwa. Toyinza kwante lyasinze kabi yatwala ekikopo coaching obulungi. Nolwekyo twidaga bayibula bwoti nobo. Era mu ngeri nenda bakobera nti twali tumonitoringa timu edatuka ku finals. Engeri twali tukola mu enteekateeka daabwe. Ayi abasoose okudda ku final nga n'omulukuzi gwabwe ogusooka banaife abaluuka beetesiteese ino era niwali nga tukalikuba nti bayidde babwereere emmotoka eri bajja okusomba okuveroka ligera ku minzi era tukubasuubira nti bayidda kudabulinga kuba naabali bali kutya nti baza akasente kakusasula boona saawa ndino obwire banooni bakatransport konka batuuke betutasuubira kuba banyini banaife baboogere eyisaaba n'abeemayuge abeebuna kuba always batakwida batono bati ayi batuuka bayogera kuba mukono kubaki ayi nga bukonereta nga twera namba n'emmotoka egiwerako lwekyo ndabasaba n'ekindi kyenenda okubayidukiza final eno eri wagati wa Kigulu n'iLuuka oweekitiibwa Wabiri Yudaaya ava mu Kigulu bakatwala ekikopo emirundi ebiri beeyita Beene Bitone. Ayi nenda mwitusa bwiduse nti kana akatiimu k'abaana abato ate abamaze ekiseera nga bali walala akaaluuka ate bona alikwenda ekikopo ekyo bakituuseeku ewa baba tabimu n'obugambo obwo nga nenkangaawo nga nenda anabaawo ebibuuzo twidakubiramu nga binaabindi. Once again, allow me to welcome you to Busoga Kingdom headquarters. Prince Nkona Amin Bosa is my name. I happen to be the Minister for Sports, Busoga Kingdom. We are here to perform a simple duty. It's an order. We have no obligation to change it. We are just taking it as it is. The Chabazingo Busoga, His Majesty William Wilberforce Kadumula Diop IV, has opened doors to all of Busoga and all those who wish Busoga well to come and access the stadium on 6th December this year for the finals of Busoga Masaza Cup, MTN Busoga Masaza Cup. He has made this decision just because this year's theme of Busoga Masaza Cup is men are the pillars in stopping early pregnancies, and therefore he wants to see a number of men and boys accessing the stadium to come and watch their game as we focus on that theme. Ladies and gentlemen, as I may remind you, this year's final is between Kigulu and Luuka. Luuka is a team of younger men who are very serious. This time they want to take the trophy home. And I want to encourage everybody that since the entrance is free, just get transfer and come to access the stadium and you watch a very thrilling game. Maybe to remind you again is that the winner will walk away with 13 million. Number 2 will take 9 million, number 3, 6 million, and number 4 will go with 4 million. It's not something small, though organizing a team is also not something easy. We also have some accolades to be given to the best goalkeeper, top scorer, the best coach, name it. I want just to request and encourage that whoever is interested in watching those finals, please come and enter freely. It has been an order from His Majesty, the Principal of Busoga, William Wilberforce Kadumula. Secretary
Alibulabula kuniriri endama sasa James Eranga wende kirasawa eno atandikire kwisazaye ey'ebukeri Papa atandikire kwisazaye ey'ebukeri mu kimu kibeera kitambula bulungi sawa eno wetongerera tuli mu kulambula niriri era nga Papa asiimye alambula isazaye ery'obukweri era nga wendogera sawa eno atuuse ey'obukweri entubi Sindate red eisaza ery'Obusiki Busiki ni ba defending champion Enda akobera bukobera abantu bona abali kutubona n'abawuliriza nti omupiira guno gw'amasaza ekigenda